Sagirinya tawumula. Ngamba mu constituency yange eri Kampala ne constituency yala ni eri Kampala. Lwaki ebintu binate ebyagwe Masaka ate bakwatanze nalani abe Kampala ate abava mu constituency ezo bonga teri abanyezeeko. Ebintu bino byali Masaka. Masaka wali abakulembeze b'NUP. Naye lwaki ddala bajja ne bakwata faabe mchuga Kampala. Ebibuuzo ebyo biwandibaddenga mwebuuza. Constituency yange eri Kampala ne constituency yala ni eri Kampala. Lwaki ebintu binate ebyagwe Masaka ate bakwatanze nalani abe Kampala ate abava mu constituency ezo bonga teri abanyezeeko. So ebibuuzo ebyo biwandibaddenga mwebuuza. NRM yeyesse teri muntu asse NRM teri muntu ajagaliza kibi ne akalimi mukavuddeko muzze kwebyo sente olwaleero movement njivuddemu kuba yafuuse kiswaswa gule tuyinza kusanga muntu ng'atambula ali kuyina omukwata gavumenti ki bagidde movement tatumusiriza mu movement nebafuuse bayaye amazima amatuufu bw'obanga okyawagira NRM oba gye tuyita movement olina obuzibu ku mutwe oba waliwo ekikyamu okusinzira ku bigenda maaso mukwano gwange atugoberera njagala otulokkalire nsooke nkubulira ebigambo ebinene ate ebyabadde Masaka nga biri mabega ew'omusajja Edi Mutwe bannange bino byo ojja kwewuunya ensi kaakati mu Uganda mulimu abantu naye nga b'emitima gya nsolo ddala bingi pulezidenti byayogedde ng'atuuse Masaka bwe yalabye Edi Mutwe naye ate ogenda kuwulira ebigambo ebinene ku Edi Mutwe ate otya n'okutya kubanga pulezidenti nga bw'ali mukulembeze bingi byalina okubeera nga asirikira nze Eke Master mabega w'omuzindaalo nzikiriza nkwanirize nti osibyeyo otya nno mukwano gwange kaakati nno nkusaba vidiyo sooka ogiwe ekigalo osooka oli ebigambo ebiduduma lwaki abantu abasinga enkuyanja n'enkuyanja ku luno basazeewo okweyambula NRM kibi kigwana wala kaakati nno mukwano gwange atugoberera nkugambye nti ensonga nnene nnyo era zino zirimu n'omusajja Mathias Mpuuga okubeera nga yakutte omusimbi omulala n'agugulirira yaguliridde ani jjukira nti ono yavuddeyo jjo n'agamba agenda mu kooti okutwala Kyagulanyi ampuliriza amwawabire pulezidenti waffe nti amwogerako akalebule kati bino byonna nga tanaba kubeera nga abyogera waliwo atera omusimbi ogwasoose okufulumizibwa era nga guno gwagenze ku bakozi abakola ku mpewo za TV oba mpewo za radio kati ogenda kuliya ebigambo kyokka ng'omubaka Alan Sewanyana ebigambo byongedde okubeera nga bimuddugalira musajja watu n'okubeera nga atuyana zikala olw'ebigambo byayogedde amazima ameerere agabadde gasirikiddwa okumala ebbanga ddene kaakati nno waliwo ate naye amulumiriza ku bigambo bye bimu nkugambye nti bino bifuuse nnamulanda ng'amabeere g'embwa wabula sigenda kubeera nga nnonzalonza okugamba nti omulongo wase omuluutansozi yatuyambako amafuta kale mwettanire omulongo wase ennamba gy'olaba ku screen yamala ebizibu by'abannayuganda abali Uganda n'abali ebunaayira wabula bw'omukoonako munnyonnyole nti Eke TV kwenzije ennamba eno kaakati omubuulire ebigambo abeere nga abitereeza bulungi nnyo pulezidenti olunaku lwajjo yabadde ku TV emaddwa nga NTV nayogera ebigambo bingi nnyo wabula ebigambo byayogedde ebisinga mwabitegedde era sigenda kubeera nga mbiddamu kubanga akuddira mu luyimba taluwoomya naye tujja kulondobamu akantu katono nnyo k'ogenda okuwulira naawe ogambe nti yes abasajja batambula n'okumanya era kimaze okubeera nga kikakasibwa nti Mpuuga ye mu byobufuzi musajja wattu eyagwadda n'ava ku kugwa n'afa n'okufa yandibanga muziike ngamba mu byobufuzi kubanga okusinziira ku kye twolekedde n'ebyo ebizze nga bibaawo nga byeramba olujja oba nga byerambika ampuliriza byozze ng'owulira omusajja ono nga yeefuulira mu kitinga embazzi kaakati nno ensi emaze okukakasa ensi emaze okutegeera ani ku basajja bano omutuufu n'atali mutuufu nkugambye nti abantu okwekuluumulla nga bayingira National Unity Platform kino kiina ensonga lwaki bakikola era abantu okwekuluumulla nga bava mu NRM gye baayagala ennyo waliwo ensonga kaakati nno waliwo amawulire ge ngenda okuwa mu katambi akajja ampuliriza ekiri mu State House waliyo okulya n'okkomba essowaani Jeno Muhoozi ne Mukoddomi Odekerwa Aboogo baayawudde dda wandiraba omulambo netutandise botti Edi Mutwe ne bamutumira omusirikale omu owa Flying Squad ne bamutumira omusirikale omulala owa CID ne bamutumira omusirikale omulala bamutumidde abasirikale basatu balambirira nga bonna bali mu ngoye ezaaleeya nga kye balina ze pisto naye nga tebalina mundu zino zimigemera wala
ne bamukima e Kampala mu ngeri ey'okumukukusa mu operation eyabadde ey'ekyama ddala nga teteekeddwa kubaako muntu yenna gwesomolebwako. Wuliriza, operation ya Eddie Mutwe okumujja e Kampala okumuwalaawala okumuleeta e Masaka yabadde yakyama ddala nnyo nga tewateekeddwa kubaawo muntu yenna agitegeerako. Era baagenza abasirikale basatu bokka okuva e Masaka. Bwe batuuse e Kampala ne babagattirako omusirikale ow'emmundu ne bavuga Eddie Mutwe ne bamuleeta e Masaka. Bwe bamutuusizza e Masaka ku poliisi, abasirikale baatidde nnyo ebitagambika. Wuliriza, bino nno bya munda nnyo era byakyama ddala. Abasirikale nga batuuse bafunye Eddie Mutwe, embeera Eddie Mutwe gye yabaddemu nga yakubwa nnyo ebitagambika ebyensusso, nga mulwadde omuyiddala, baatidde nnyo okumukuumira ku poliisi e Masaka. Naye jjukira nga baabadde balina kukikola mu kyama nga tewali n'omu ategedde kuffe saako abantu be saako abakulu b'ekibiina. Operation yabadde yakyama Eddie Mutwe okumukuumira ku poliisi e Masaka. Naye olw'embeera Eddie Mutwe gye yatuusiddwamu mu poliisi e Masaka, abasirikale aba poliisi e Masaka bafuna okutya mu bo, bafunidde ddala okutya okutagambika okwanama ddala, nga bagamba nti omwana ono singa amala n'atufiirako wano, what can we do? Kiki kye tusobola okukola nga ffe? Tebagambe nti ffe abamutuusizzaako ebikolwa bino, tebagambe nti kino ffe abakimukoze, kubanga yabadde muyi nga mukube ddala ebitagambika. Wulira, omusirikale omu ku basirikale n'atusomolera ku message mu ngeri ey'ekyama ddala, atandika okubaako aba people power bagamba abatini, abagamba nno omusajja ali wano wali tusiniikinga tugenda ku poliisi tunoonye Eddie Mutwe. Abasirikale ba poliisi bonna batuma Eddie Mutwe, batugambirawo nti Eddie Mutwe taliiwo wano, wali naye tali mu mikono gya poliisi, ali mu mikono mirala. Eddie Mutwe nga kwali ku poliisi e Masaka, naye nga muwambe ng'abapoliisi tebamulina. Okitegedde ekyo? Ng'ali ku poliisi e Masaka naye ng'abapoliisi tebamulinaako control, era nga bakikubuulira lunye nti Eddie Mutwe waali naye tali mu mikono gyaffe. Ne batukuuma mu ngeri ey'ekiguumaaza nga baagala era bamukukuse bamudduse mu kkooti nga tetugenzeeyo. Wulira, nga tetunnagenda mu kkooti, RPC omukyala gw'olabako waliwo ekifaananyi ekifuluma nga Eddie Mutwe ali ku kkooti, ng'atuusibwa ku kkooti mu kamotoka akatini. Kati kwabaddeko omusiraamu eyabadde ayambadde akakoofiira, oyo ye CID eyakozesezza Eddie Mutwe statement. Oyo ye CID eyakozesezza Eddie Mutwe statement. Era Eddie Mutwe bwe yagaanye okubaako nekyakola ku statement eyo, n'agamba omusirikale we nti nze njagala looya wange, ewatali looya wange sirina kye ŋŋenda kukola, sirina kye ntegeera. Omusirikale n'akubira bakamaabe amasimu, bakamaabe ne bamugamba genda mu maaso ne statement byayogera byoba okola, byoba owandiika ku statement, nga baagala kumusesema nabo kibasusseeko. Naye nga tetunnatuuka waawo, nga ffe abali ku poliisi abazzeewo, RPC omukyala gw'olabako ye deputy RPC region RPC
ye deputy RPC wa Regioni ye Masaka nga yalagidde dda omuntu yenna eyasomodde information okugiwa aba people power anoonyezebwe akwatibwe bunnambiro. Era omusirikale sinnamutegeera mannya naye nga ye musibe ali ku poliisi e Masaka. Waliwo omusirikale olwedde eyakwatiddwa edda ku nsonga za Eddie Mutwe n'atwalibwa ku kati essaawa ya leero we twogerera ali mu kaduukulu alangibwa kusomola mawulire gakwata ku Eddie Mutwe agabadde gatalina kusomolebwa. Eddie Mutwe bamaze okukola statement bamugamba sayininga. Wuliriza ekyabadde ku fayiro ya Eddie Mutwe. Bamaze okukola statement bamugamba kati sayininga tugende mu kooti. Baagala mweyambula, baagala mudduka bamusuule mu prison abeereeyo. Bamugamba sayininga, musajja wattu abagamba si sayininga watali looya wange. Bw'aba tewali looya wange sigenda kusayininga ku statement yonna, njagala looya wange ng'ali wano olwo ndyoke nsayininge. Amasimu gaddamu gavuga wano ne wali wano ne wali wano ne wali wano ne wali. Information ya munda eno toyinza kufunayo muntu agimanyi. Amasimu gaddamu gavuga wano ne wali wano ne wali wano ne wali. Bwe gamala okuvuga ennyo kimalirizibwa nga ode efulumye Eddie Mutwe atwalibwe mu kooti nga tasayininze. Eddie Mutwe teyasayininze ku statement. Jatwaliddwa mu maaso g'omulamuzi nga statement gye baakoze ku poliisi kubanga Eddie Mutwe si ye yagikoze, ye yagaanye okugikola ewatali looya we. Naye gye baakoze yabadde tagisayininze. Bino byonna nga bw'obiwulidde mukwano gwange atugoberera lwabadde lukwesinziggu, naye nga bwe twakugamba nti waliwo bannaffe abamu abali mu security naye ng'emitima gyabwe gy'abantu, era nga bano balaba ebikolebwa mu ggwanga Uganda si bye byandisaniddwa okukolebwa ku bantu nga bannayuganda. Kaakati omusajja ono yasazewo n'akukusa amawulire n'agasula mu ba NUP. Kati musajja wattu wenjogerera ali munda atemeza mabega wa mitayimbwa. Kyokka nga n'abasajja ab'amawulire n'abakazi abaaloopa emisango gino mbu Eddie Mutwe n'abalala baabakuba ne bababbako n'ebintu, wenjogerera nga nabo baliira ku nsiko oluvannyuma lw'okubeera nga baakutte obutambi. Ffe bwe twalabye kaakati ne bababuuza ani yabagambye okukwata obutambi, nga bannamawulire bonna twabagobyewo. Kaakati nno nabo ate gwe gubayiggisa. Bano nga babadde balowooza nti abasajja bali abakuumaddembe bannaabwe, kumbe bano tebabangako bannaabwe. Kaakati nno ebigambo bino ampuliriza bye twogera tuzze tubyogera enkya n'eggulo, naye lwakubanga bannayuganda bangi baasala okubeera nga oluusi tebabiwa matu. Kati omukazi ono gwolaba ku screen y'omu kubakolera mu kampu eri eyagala okusula NUP ne Mwami Kyagulanyi, era TV kwakola mwenna mugimanyi. Kakati TV eno ey'omukyalo ono ampuliriza n'omukyalo ono kennyini kakati ebigambo bye bayogedde ku Mwami Kyagulanyi, Alan Sewanyana n'omusajja amanyiddwa nga Mathias Mpuuga bikwewuunyisa. Wabula bino byonna okujja bimaze kubeera ng'omubaka Honorable Alan Sewanyana avaayo n'ayogera ebigambo bino n'abyasa. Kati mu kuvaayo okwogera ebigambo bino n'abyasa, laba omukyalo ono bw'avaayo ate ye n'ayambalira omubaka Alan Sewanyana n'ategeeza nti Honorable Alan Sewanyana mbu byayogera mbu alimba. Wuliriza, mbu byayogera mbu alimba. Kakati nno ku nsonga eno ekyokubeera mbu omubaka Alan Sewanyana byayogera alimba, kati omukyalo ono yavuleyo n'awa ensonga oba sayidi ze mbu naye yagendanga mu kkomera mbu n'akyalira abantu bano. Kati nga twebuuza owa NRM ate yakima ki mu kkomera? Era bino byonna byayogera ddala abasajja bano babimutuma oba ali muwolokoso we n'okulimba nga bwe tumanyi nti ono takyaggyibwako hadithi. Bingi ebitalina makulu tetwagala biwa makulu, naye ate bwe tutabiwa makulu abantu bayinza okulowooza nti bituufu. Y'ensonga lwaki tuvaayo ne tugamba nti aa obulimba bulina okubeera nga buswangulwawo, ensi etegeere amazima. Tetukyayagala bulimba butusiigisa nziro mu kibiina kyaffe ekya NUP. Bw'abanga Honorable Sewanyana yavuddeyo n'ayogera ebyama ebyaliwo nga bali mu kkomera, kaakati gwe bulijjo okola kyo byogera. Lwaki tobyogera?
kansoka kujje ewa president Nkomewo ebyokwerinda byo bisigaddewa tetugenda tuuka 226 nga tokyalina muntu n'omu abakwetoolodde kino kikulekawa ssebo n'abantu babakwetoolodde fe abakristaayo n'abakristu tugoberera mukama waffe yesu kristo naye waliwo yali mu kaseera akazigizigi ng'abakyala bamukaabira n'abagamba ate mukaabira nze wabula mwekabire mmwe n'abaana bammwe nsiima nnyo munange omuntu okulowooza ku byokwerinda byange naye nze nowakiriko nti abantu bamanyira ekintu seeko baba bakimanyi bankubirako ne kundulu nga Eddie Mutwe n'abalala ne waliyo bannayuganda bangi nnyo abawambibwa olunaku lwaliro omuvubuka gwe bayita Kyagulanyi Nasifu gwe bakute ne Eddie Mutwe n'omulala tebannalabikako so tetunulya byakwerinda byange ng'omuntu tutundye ng'eggwanga era bwe tuba twetaase ng'eggwanga bwe tunakitunulya ng'ekya Kyagulanyi then tujja kutuuka ekiseera tugambe Kyagulanyi bw'aba ali safe kiryoke nandibadde siri wano nenkuba nduulu ey'abalala so that bwe kintuukako nabo basobole okunkubira enduulu kati ebyokwerinda mbitunulya ffena nga wamu of course buli bwe baba nga baagala okunkolako obulabe basooka kufuba kunzijako bannange naddala byebyokwerinda basooka kuwamba Kireewo Gaddafi Smart kati Eddie Mutwe yakula ebyokwerinda ebyange biri private ng'omuntu naye bamuwambi kitegeeza nti bagezaako ku isolatinga oba okunzijako support yonna yenetolodde batuuke okunkolako ebikolobero nga tewali mujulizi oba tewali ayinza kuntaasa naye ate era nja kugamba nti security eyange teri just munze ng'omuntu wabula eri mu birowoozo byenzikiriza byenfuba okuteeka mu bantu abangi ab'enjawulo kyekintaasa nga nze kubanga buli bwe bankozeeko obulumbaganyi obw'ekikanga ekyo amaanyi g'abantu gegabadde gantaasa pressure eva mu bantu yebadde esaawa embeera nesobola okuyimbulwa era nga pressure eyateereddwawo era ekyateerwawo ku Eddie Mutwe kwekulaba tikatisa kyali mu godown nga bwe yabadde so tutunulira bantu ne Katonda nina kyendaba kibadde mu kibuuzo kyange ndaba pattern oba ndaba okufaanagana nti 221 bateekebwa ku file emu ya masasi kubasanga na masasi 225 tugenda mu 226 era abakakwatibwa bali ku file emu kubanga Eddie Mutwe amawulire ge twalaze bamuteeka ku file y'omusango oguli e Masaka ogw'obubbi n'okuba bannamawulire kino tolina bw'okirabamu kyekiringa kikiraga wera bafuna kye bakozesa kankuze emabega tekitandikidde ku ffe baali baagala okusiba Dr. Besigye mu 2011 baleeta ekisangosango ne bagamba Besigye akwata omukazi ne bafuna omuwala yali akolewe ne bamukozesa wewaawo omuwala oluvannyuma yajja nakyasanguza nti babadde bamukozesa kusiba Dr. Besigye gavumenti efuna tebulwa abantu bekozesa ekyennaku nti wabaawo abantu ebiseera ebimu nga bali close nga bali kumpi naawe naye nga beetegefu okukozesebwa so si kuye yekka n'abalala bangi naffe kuffe Mwaruwa gye batira driver wange baleeta ekisangosango nti bankutte n'emmundu ne baleeta n'emmundu bbiri ne baziteekawo owaawo zaabuzibwawo kati ku mulundi guno bakozesezza bannamawulire ne bagamba Eddie Mutwe Gaddafi Kireewo ne Smart bakubye abanamawulire ne bababbako esweta naye ngero bonna ojjukira olunaku olwo twali tugenze kuziika muganda waffe Pascal yabeera e London embeera eyo bwe yabeererawo maybe gye bunajja tunagyogerako naye ne bakozesa bannamawulire nasanyusa nnyo bwe nalabe okufaananako nga omukozi wa Dr. Besigye yavaayo n'agamba nedda omusajja gumwayiriza mulimba temukozesa mwatu akulira abawulire ba Greater Masaka Journalist Association yavuddeyo n'agamba nedda twali tukayana bano batukubye batusindikaganye naye ate bajjeeyo nti Eddie Mutwe ne banne bajja nga baagala okubba esweta n'essimu ku bannamawulire ne bajja n'ebyambe kwegambye ebintu ebiri
fana tekyewunyisa nti abanamawulire bebakozesa ku mulundi guno obutakanya obwo baganda baffe bagamba bwabirirawo mwattu bwabirawo n'abantu betwali tuli nabo mu kibiina kyekimu so engeri gyekiconnectinga n'aba drone n'aba SFC kitawaanya obwongo bw'omuntu naye nga bweŋŋambye nti eva wabirawo abantu abali ready okukozesebwa yo gavumenti ya Mwami Museveni eyagala kunoonyayo kisangosango leero tuleese ekisango ki ekikumira ono mukomera bigambo bya President Kyagulanyi Ssentamu Mitembo ng'ono avuddeyo okutangaza ensi ebimu ku ebyo ebigenda maaso naddala ku ludda oluvuganya gavumenti era okusingira ddala NUP kubanga tukimanyi ebibiina ebirala byonna mu ggwanga Uganda bigoberera bugoberezi era nga bino tebirina ku mulamwa omulamwa byaguvaako dda ate bikolera Mwami Museveni kati nga ffena tukimanyi nti omuntu ali Omwami Kyagulanyi ne NUP be bakolera abantu abali kudda olunyigirizibwa wadde nga namo mulimu empulunguse ngeza ababedi bwanika abaveddanga Nsolima abasajja ba Mathias Mpuuga n'abalala bannaabwe bebatambula nabo ababalya mu ngalo bakasiba nte bamabikke n'abalala bangi nnyo bamukaaku kaakati nno ababalya mu ngalo wabula bino byonna nga bigenda mu maaso Honorable Betty Nambooze Bakireke Mukono Municipality kaakati ono avuddeyo ate era naye mu bigambo bye nga bw'otamumanyi amini nga bw'omumanyi naddamu n'ayasa ebyama maama omukyalo ono agambye bw'ati agamba nti abasajja abali mu Uganda mu Kampala mu bibiina ebivuganya gavumenti ate okuvaayo okulwanirira bannayuganda basazeewo kuvaayo kuziika bannayuganda era ng'ekimu ku nsonga lwaki abantu bano bakikola baweebwa omusimbi omuyitirivu ennyo okuva eri waggulu era nga ne Nobert Mao bwe yagamba nti Mpuuga yaweebwa ssente NRM ate mbw aveeyo alwanyise opposition kyokka ng'atandikira mu kibiina kyennyini kye yalimu ekya NUP era ebigambo bino byayogera omusajja amanyiddwa nga Nobert Mao pulezidenti wa DP kyokka ng'ate eno DP naye erimu NRM nga minisita ate owa Mwami Museveni kati bino binanga bigenda mu maaso Honorable Betty Nambooze Bakireke Mukono Municipality avuddeyo ampuliriza ku bigambo ebigenda nga byogerwa bano bakasiba nte Moses ba Mathias Mpuuga nga balipira eggaali nga bagamba nti lwaki omuntu omuganda si ye yeesimba mu Kampala ku kaadi eya NUP naffe ntubagamba bwe mba mwagala muganda mwe musimbewo ku kaadi eyammwe ffe twagala busobozi tetuli basosoze mu mawanga era omuntu asobola yenna ng'alina obusobozi nga n'abantu bamwagala tumukkiririzaamu ngenda bikuwa kankomewo ebigambo bino bituuka eri omuntu yenna ng'ebizibu byakukwatira mu manvu ng'ogezezzaako buli wamu okubyetakkuluzaako wabula n'okwotakwota mu gaabwanda omulongo wa Swanga mu Luutanso zaakusabye okkalire kubanga Zebulembe okukunaazaako amaziga ng'oyota ku byoto bye kafuumuula bibamba gwe wenna ng'ogobye ku mpapula ezifuluma eggwanga nga byagaana koba ebweru wa Uganda ng'obutuuze bugaanye amaka gakulemye emirimu gitabuse bizinensi kunyiye omulongo wa Swai mutuufu okukuwonya embeera yambula butuulo ng'agenda kukumira ku byoto kuba ku ssimu nooti 7552 28 nooti 910 awo mube butoola n'omuluutansozi olwo yalambulula ebikutte entimba n'emigadde wanaakuwunzikira nga weeyagala ng'ebiiri gye ebitannaba kugwa kyankooto Honorable Sewanyana bino ngenda byogera nga nte Katonda gwe neesigamako mwampiteeruzi ekigo gwe nesegirinya mmwe kennyini ne mumpita ne muntumya najja ekigo nze kennyini ayogera nasanga ono omusajja w'e Netherland oba bamuyita Ssekajjogo bamuyite batya nga naye mwamutumizza ng'abaddewo ndowooza nga weeks plus biganye ne muwandiika ebbaluwa ne mbabuuza exactly ki kye mwetaaga bye mwaŋŋamba mubimanyi ababassa mubamanyi era mwannyonnyola ekibalemeza mu makomera nga tewali kirala okuleka Kyagulanyi mwawandiika ebbaluwa nga mwagala ngitwale wa President Museveni natwala ebbaluwa yamwe wa President Museveni saakoma na kugitwala naye lwakuba saaba nnyonnyola nayita mu process ki nasooka kugenda wa Jerusalem Musale by then Jerusalem Musale yali kigo yali ugaluga ewakaawe nengende wa Jerusalem egaluga
ne mugamba be mwangamba era be mwantuma wajje no Muhoozi Kainerugaba sasa olagenda wajje no Muhoozi Kainerugaba nagende wajje no gubaita David Muhoozi Jeno David Muhoozi yasaninga ne kubalwa jena twalira President Museveni ebigambo bye mwantuma mubimanyi nange bye nababuuza mubimanyi abaali babasiba mu bamanyi bulungi nnyo kyanaku nnyo essaawa ya leero okuyimirira n'ogamba nti Mpuuga yali part of bantu abaali bakusiba. It's a pity. Yakyogereddewo. Mpuuga y'omu ku baalwana ennyo mufulume nga newankubadde mwali temujja kufuluma nga sigenze wa president. Mpuuga n'oyo omusajja omugalatiya beebamu ku baalwana mulabe nga muva mu makomera Kristi mwebeero mujjukira bulungi ebbaluwa gye mwawandika n'egitwalira sipiika n'ebigambo bye namugamba simanyi lwaki I don't know simanyi wensobola kukinyonyola ensi ekutta obulimba n'obukyayi ebbanga lyonna Honorable Ssebaanyana ly'obaddewo ne Sseginya lyeyafuluma mu kkomera nga mwekokkola Bobi Wine obadde olinda ki okugamba abantu nti Mpuuga y'omu ku baakusiba. Kakati nno ebyo nga bw'obiwulidde ebyomukyalo oyo alumiriza Honorable Ssebaanyana mbu ku nsonga ezo ayina ate ye bye yamugamba mbu ng'ate birala nnyo era nga bino bikontana n'ebya Honorable Allan Ssebaanyana ate bye yatugambye. Kati nga tugenda mu maaso mukwano gwange njagala olabe abasajja bano okumanya tebatuwagala abasajja bano okumanya batusosola okubala okwaliwo mu ggwanga Uganda okw'abantu kwalaga nti Buganda yeesingamu abantu abangi ennyo okwetolola eggwanga Uganda wabula biro byonna ng'obitadde ku mabbali nga tumaze okumanya ennamba ey'abantu mu Uganda esinga obungi kati laba amawano kimaze okubeera nga kikakasibwa okusinziira ku bigenda mu maaso ne statistics oba embalira oba enkuba ya ttooki mu nsonga zino ez'okugaba emirimu kimaze okubeera nga kikakasibwa nti Buganda esinga obunene era nga esinga n'abantu abangi bwe baba bagaba emirimu tebagitunuulira nga first priority wabula mu kugaba emirimu basinga kutunula mu Western era Western abantu ebitundu 34 ku buli 100 n'obutundu 7 be balina emirimu mu gavumenti ebitundu 34.7 nga kitegeeza nti ebitundu 36.3 amine ebitundu 66.3 ebisigaddewo bye bannayuganda bonna mu kugabana emirimu kugamba nti ebitundu 34.7 ku buli 100 emirimu egyo giwa abantu bava mu Western giweebwa abantu bava mu Western kyokka nga region esingamu abantu abangi ye ya Buganda owulidde kati nga kitegeeza nti tribalism wano weetandikira wennyini oba si tribalism tuyinza ogiyita nepotism kubanga tribalism iyo terina buzibu omuntu ogamba nti ndi Muganda ayamu Muganda tekirina buzibu abeera tribalistic naye nga ali proud naye nepotic kyekizibu ennyo ngenda kikunyonyola nga nkomyewo nkulaga obukyambu twolekedde n'embeera enkambwe nga tuvudde wa Honorable Betty Nambooze. Waliwo n'abalala nga ebigambo bye boogera bya bukazi bujja kati Kampala Central owulidde temuli omu ku baalimu n'eyalimu ng'alina amannya ag'Abaganda yasiibula kakati bano abayomba mwana wa Buganda kigwe twajje mu Kampala Central ani gw'omumanyi Katabu naye agisaba akamyufu kaddi gwe nno kankubulire lwakuba mwe bannamawulire bakuno tebalipooti nga baaligambye nti Muwanga collides with Bobi Wine. Muwanga bwe yamala okugamba nti ffe tujja kusimbawo omanyi Muwanga ffe tukuze naye nawe okuze naye buli muntu munno omumanya Muwanga bw'akwata omuliro guba gukutte bw'akwata omuliro guba gukoze eki gukutte ekyamwogeza n'amaanyi bwegatyo ku Lubongoya si lwakumuwagira nnyo si lwakumwagala nnyo naye lwakuba nti waliwo abaali bamuvuma ebigambo ebireeta ensonyi so kasita gw'ovuma omuntu nanze kyenava ngamba nti campaign manager wa Lubongoya namba 1 ye Kasiba nti kuba amuvumye nnyo n'atuteeka ffe mu kifo ky'ensonyi kati Muwanga look at the background gy'ava okwogeza amaanyi ago naye bwe yamala okyogera bappa
Owekitiibwa Kyagulanyi bwe yakwata akazindalo yagamba nti Muwanga byoyogedde byonna mbikkiriziganyiza naye wadde Kampala Central ogigambyeko ono naffe abasendegeya weetuli kati ffe tugoyingewa ekyatuusa ne Secretary General okuddamu n'akwata akazindalo n'agamba nti bannange nange ndi MP2B sinnatwala tiketi yakyogera kiri ku rekodi Kyagulanyi yakyogera lwaki ekyo temwakiwandiika lwaki temwakiripotinga yamugamba Muwanga oli yatugamba oba kufa oba kiki tumaze wano wowawe Owekitiibwa Kyagulanyi n'amugamba nti byonna byoyogedde nzikiriziganyiza naawe naye kaadi ya Kampala Central nayo terinaggwa kubanga ffe abasendegeya tugoyingewa yakyogera tewakiwulira naye kakugamba eno kangisome kubanga kakati nno omubaka Honorable Betty Nambozi avuddeyo ku bigambo nga bwe nakutegeezezza abo bonna abalyolyomi abalemeddwa okumanya obusobozi bw'omuntu okukulembera n'obusobozi bw'omuntu okubeera nga asobola okubeera liida kakati bano babuukira kintu kimu okubambira okusiiga enziro n'okumeta ettoomi abakulembeze abandibadde abalungi okusaavinga Uganda so si okusaavinga regioni tugezaako okwawulamu okubeera nga munnayuganda abeerawo ng'aweereza ensi ye nga wasinzidde wonna tewali buzibu bonna kati bano abasajja bagezaako okwagala okwawulayawula mu bannayuganda nga bakozesa amawanga kakati no bino binanga bigenda mu maaso omusajja Eddie Mutwe bingi bitumwogeddeko era bingi biwategedde ebyamutuuseeko nebimuliko essaawa zino nga musajja watutaasula otaasibewo yali ku mimwa muganda wange Kakeeto ebigambo bya Eddie Mutwe bikyayongera okubeera nga bifuuka nnamulanda ng'amabere g'embwa kubanga obulumi bwayitamu obulumi bwalimu nkugambye nti ennaku eno eri ku ono eyoza lumonde abasajja bakugambye akatono ennyo nti baamuteeka ku mpingu bwe baamala okubeera nga bamussa ku mpingu babadde bamuwanika mu bbanga nga bayisa omuti ogw'amaanyi oba ekyuma eky'amaanyi mu mikono gye mu makkati oguli egiriko empingo kakati wansi n'aleebeeta ng'empingo ze ziri ku mikono musajja wattu n'abeera ng'aleebeeta buleebeesi era empingo zaamusala okuva ku sikiini ne zimalako sikiini ne ziyingira ennyama ne zimalako ennyama kakati zibadde zituuka ku magumba era ebigambo biwawuliddemu ntandikwa ng'omusajja abikuwa omupoliisi yakubye essimu n'ayabya ekintu kino ng'omusajja bamaze okulaba ng'embeera gy'alimu mbi nnyo ng'era ennaku emuliko eyoza lumonde kwe kusomolerako bannayuganda nti omusajja tetugenda kusobola kubeera nga tumuteeka mu prison mu poliisi mujje mulaba omusajja wamwe wuuno wano abasajja bamukukusa naye nga yandifa essaawa yonna naye yakoze olugambo ng'ate munnamateeka oba mukwasa w'amateeka omupoliisi ali mabega wa mitayimbwa kati bino byonna nga bigenda mu maaso nakunnyonnyodde ekigenda mu maaso mu nsi Uganda nti nepotic oba nepotism be baana baliwo okubeera nga omuntu ne baba teyasoma naye ng'ali mu ofiisi katugeze mu Nyankole n'alaba mu Nyankole munne oba oyina obusobozi oba tewasoma oba byogenda okukola tobimanyi onaagamba bugambi kangukwe kubanga oli mwana w'ewaka sijja gguwa ekke kubanga alina obusobozi alina n'empapula alina qualifications kanguwa ono w'ewaffe kubanga ye mwana w'omunju that is being nepotic obeera nepotic era bye tulaba mu ggwanga Uganda kubanga abantu bangi nnyo betuze nga tulaba abakulira ennyonyi omukyalo oyo mumanyi bamutulaki mulaba Honorable Joel Ssenyonyi yavaayo n'ayasa ebyama wali eri mu parliament kakiko ke yali akulira omukyalo ono baamukunya ne bamusaba empapula za senior 6 mukazi wattu nga tazirina eza senior 4 nga tazirina kyokka yali mu mulimu omunene that is being nepotic kakati nno sooka owulire engeri gye bagabamu emirimu ogenda kutya ensi nti omuganda weekaabire Northern Uganda 14.5% jobs they have in the government. That is 1,644 jobs. Western Uganda 34.7%. They have 3,930 jobs in the government. Buganda 3,028 jobs. That is 26.7%. Eastern part 23.8%. That is 2,701 jobs they have in the government. Northern Uganda, do you know why when I'm talking about you guys, I need you to wake up and know this? Some of you don't know this, that you people even in the government sectors, you are not there anymore. You have only 14.5%
jobs in the government, which you are supporting. Now, it's you guys to wake up and ask your member of parliament why we don't have the equal share, same like other tribes, like other regions. Because we are all Ugandans, we have to share the equal opportunity. So wake up and vote Robert Kyagulanyi Ssentamu for New Uganda. Now, this is what I was talking about. Why some of the people there and the member of the parliament are very silent on this. Because here they say Western Uganda takes the lion's share of the government jobs. What is the meaning of this? So, you guys wake up. One love. Kubanga babaka bano balaba bebasinga okuleta obuzibu abayisa amateeka ne babawa ssente ne bazikwata nga talina kyeraliikirira tugenda okuwulira ati omubaka w'ennyendo Mukungu amaze ennaku 5 talabika nga teri amanyi gyali agenda okujja nga naye akongojja nga Edi Mutwe afuuka ekyokulabirako eri abalala afuuka ne baga bona akwata ssente ne bamanya bati bakwata ssente olwokuba manyi mujja kuba mujjejjerebu after 3 days 4 days week emu nga mubivuddeko muli ku birala. That is total nonsense. Tubanga abali mu byekisiru bw'okwata omubaka mugamba okuta omubaka w'ennyendo Mukungwe amaze ennaku 4 talabika mugenda okudda ng'omubaka ebigere enjala temulinga naye akongojja mubakwatayo nga bana abalala ne baga abaana abo bajja tunoonya abaana batandika okutya ensi ziterera bannansi tewali agenda kutuyamba ebyo naye gwala tulowooza ati simanyi waliwo abagenda okujja batuyambe. Who didn't see Muhoozi's tweet? What happened? Kati bali comfortable. Omusajja najja n'akulaga nti abantu omusajja yamukutte n'amukola byamukoze bamulese nga akongojja ate nga tulinda muntu kati kyekiddako ekiddako mukimanyi bagenda kere ekya bajjeko omuntu omuto bagubateera awo ekintu babuli bw'otamuviirayo atuuka ekiseera n'agetinga comfortable byajja bwe bito ne bukera ku makya Kibalama n'abula ekyo kyafuuka nnomo Kibalama yakera era kati Uganda kiri nnomo omuntu abula n'atalabika ne biggwa tebyaggwa afulu minisita nga yakera enkya n'agamba nti bamuyina kati ne bakera enkya kati talabika ekyo ne kiyita omusajja bamukubye ensi yonna n'avayo ne yeewaana nti yamukubye kati nga bwe bajja ne balondalondamu abantu DPC akera enkya nga yaduumidde abantu ne babakuba ne mumanya nti DPC weegindi naye mumunoonyeza okumala emyezi baba n'abakuumi abaana mukuba bukubi bbaaga temulinayo kirala mukuba bukubi bbaaga ne bajja ne babalonda n'omulundi omulala oli n'agenda nadda ebyo ebikina mmwe si kyogamba tusobola londa ne mulondayo omubaka omu gwe mumanyi mugenda obalonda ababaka nga 5 olaba wano bayisa tteeka lya togikwatako ne wabaawo ensasagaawo ne batandika okwepyerapyera mutwongera obukuumi mutuwa obukuumi watyanga ababaka batandisa okulabikako oba minisita oba DPC oba RDC ng'akomyewooko ku kyalo ng'awenyeranga enjala teziriimu mumanye ekiba kiddakaawo abalala nabo baba bafunye example. They can't be instilling fear in you ng'ate mutufe bangi you can't instill fear. Wuliriza statement eno si yange nkunyumiza okategedde bulijjo sijjanga bwesige mu mpuuga okutuusa olunaku lwejjo nga Alan Sewanyana ayogera ebyaliwo e Masaka eyo sema yagikoze tambuza video etuwe ku buli Munnayuganda mu byonna bye tuyisemu n'empuuga n'abedi we wandika omusajja talina mukazi bulijjo tetumujjanga mu bwesige nga ne Food Soldier yazza jja akimanyi nti mu butuufu mu bantu abatukosa abadunyigiriza Museveni akwesaawo bampuuga kuba system nnene ene politician nekyongera okukakasa ziri statement ezakulembera mbu tugenda funa ebizibu bingi tugenda sasulira okutuvaako mpuuga okutuvaako ezistatement zange nazalize nekiddamu nti ffe tulina bawagizi tetulina bakulembeze biki statement nyinyi nnyo ezali zituweteramu nga ziba mu kkoona y'emu wakategeera ze n'obuzibu musiri politician ze ni revolutionaries siagala kulaba bino byakutukutungiramu ensobi ntono simanya biki tegwa earphone lindako mbe ensobi ntono teri ensobi ntono ku muntu amaze mu politics myaka 2-3 teriyo ebeera art ebeera design
Ontegedde bulungi. Emyaka mbubulijjo tetupanga mu mpuga. Baganda ffe ba Akira bali makomera bani bagadafi bonna mpuga yabasibye bonna nga ne Eddie Muntu bamugase ku Bakira era ku musango gwe gumunga era mpuga yagule mabegane NBS tip ne mu 7 tetumujjanga mu bwesige. Tebiri personal gera mu conversation abennyini musango ogwo ne yabyogedde. Ontegedde bulungi. Mwetereze ba politician. Mwetereze ba politician yate mwetereza abeki. Temwetereza mubireke. Muloza mtu yamba buyambi. Tukana baku puledo bagende mudawane bali mukole muti. Amakati gwa bitegede gamba nti Asadaman make